nga bayambibwako mikwano gya basketball timu z'eggwanga ebbiri zisobodde okufuna obuyambi obubatuusizza okweta mpaka za zone 5 zinaindi Tanzania. Pulezidenti w'ekibiina ekifuga basketball mu ggwanga Ambrose Tasobya mukakafu nti Uganda esobola okuvuganya ne teams Kirimaanyi mu muzannyo guno. Timu gye tututte bwe bazannya nga baagala ne bazannya nga bamanyi nti baagala kuwangula tusuubira nti tunaayitamu ne tugenda mu African Nations Cup. Wabadde ayungula ttiimu y'abazannyi 24 ku mukolo ogubadde ku Serena Hotel agambye newankubadde bayambiddwako bakyalindira ekinava mu gavumenti ttiimu esobola okuvuganya nga terina bweraliikirivu. Wayinza okubaawo omukisa okutwala ttiimu ebbiri mu mpaka za Afrika wabula ye Tasobya agamba nti abazannyi balina kulwanira kifo kisooka. Tugenda ne tuwangula kino Tanzania kitegeeza tujja kuyitamu okukiikirira zooni yaffe mu African Nations Cup. Kati ekiringa ekirabo ekisingayo okulaba nti ovuddemu ng'oli number 1 kale ne number 2 olusayinza okugenda naye nga ebyo byakuddamu okuteesa. Timu ya Uganda yakusisinkana amawanga omuli Tanzania, Misiri, Burundi, Kenya, Rwanda ne Somalia nga Somalia erese ttiimu emu yokka y'abasajja. Kamisona y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Omala Peter agambye nti newankubadde gavumenti erina essuubi okuduukira ttiimu ya basketball bakyalina obuzibu bw'ensimbi. Minisitule y'ebyemizannyo eweebwa obuwumbi bwa Uganda 5 Omala bw'agamba nti bukola kitono nnyo ku mizannyo. Wanalaze gavumenti nate bwevuddeyo okulaba ng'eyamba emizannyo nga bateekawo buli ekyetaagisa naddala abakugu mu byemizannyo nga bakubeera Namboole Sakekolo okuyamba naddala muzannyo gwa basketball. Abazannyi ku mulundi guno bagenze nga ttiimu olw'ennyambala gye balaze nga bakwasibwa bendera y'eggwanga. James Manja, WSTV, Kampala.